Ekitabo kya Ezera Essuula esooka. Awo mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire, Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'okulangirira n'alangirira okubunya obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era ankuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Katonda we abeere naye, ayambuke mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda, azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri, ye Katonda ali mu Yerusaalemi. Era buli asigadde mu kifo kyonna mw'abeera nga mugenyi, abasajja ab'omu kifo kye bamubeere ne ffeeza, ne zaabu, n'ebintu, n'ebisolo, obutassaako ekyo kye baawaayo ku bwabwe eky'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Yuda ne Benyamini ne bagolokoka, ne bakabona n'Abaleevi, bonna Katonda be yakubiriza omwoyo gwabwe okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi. Awo bonna ababeetoolodde ne banyweza emikono gyabwe n'ebintu ebya ffeeza ne zaabu, n'ebintu, n'ebisolo, n'ebintu eby'omuwendo omungi obutassaako ebyo byonna bye baawaayo ku bwabwe. Era Kuulo kabaka n'afulumya ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza bye yaggya mu Yerusaalemi, n'abiteeka mu ssabo lya bakatonda be. Ebyo Kuulo kabaka w'e Buperusi n'abifulumya mu mukono gwa Misuledasi omuwanika, n'abibalira Sesubazzali omukulu wa Yuda. Era guno gwe muwendo gwabyo: essowaani eza zaabu 30, essowaani eza ffeeza 100, obwambe 29, ebibya ebya zaabu 30, ebibya ebya ffeeza eby'omutindo ogwokubiri 410, n'ebintu ebirala 100. Ebintu byonna ebya zaabu n'ebya ffeeza byali 50,400. Ebyo byonna Sesubazzali yabiggyayo n'abireeta, abanyage bwe baggyibwa e Babulooni ne baleetebwa e Yerusaalemi.